wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abatulaba amanya yenze Sakozi Farouk. Chairman, soko jitati. Guno muzikiti baguyita bati. Dal Hidayah Mosque. Gusange wa. Sasa sebo. Mugamba mutya. Yetu sebo. Mugamba mutya sebo. Obulamu bugamba mutya. Obulamu alhamdulillah bulungi. Kozi mwe. Tuli bulungi kale kibadde kitulese kubeera waliwo omukyala ali UK yansabye ow'abakazi bano ebintu bino gwe chairman w'omuzikiti guno. Esebo. Barakallahu fik. Omukyala oyo tumwebaza. Bamita Zuli. Zuli tumwebaza okubanga alowoozezza ku basiraamu b'ekisaasi abali mu mbeera eyeetaaga okuba nti basiibululwa. Tumwebaza okuba nti asiibuludde abakyala ab'ekisaasi era tusaba Allah abeerenga amugaziiriza amuwa obulamu obulungi amutereereza embeera ze amumalire bye yeetaaga ne famire ye abeerenga agitereeza. Abakazi bo weebali abakyala weebali naye abasinga obungi babadde bakendeddemu okukonga bagenzi olw'okugenda okuteekateeka futaali w'abaami baabwe. Naye yansabye abakazi be baba basooka okufuna ebintu bino tetwagala mu baana bato abakazi be baba bakola ki kati nga gwe chairman oba omamanya abakazi. Naam, abakyala mudde wali mufuna ebintu abaana musooke muveeyo ebintu bye babadde bitegedde abaana musooke muveeyo ebintu bitegedde ssebo batuwadde omuceere sukaali n'obuwunga. Okay. Tweyanziza nnyo chairman baganda baffe wano we tuli Hajati Zuli webale nnyo webale imamu w'omuzikiti wali imamu abadde taliiwo mu kiseera kino nga chairman nze ndi wonzeka. Kaakale kitegeeza abakazi engeri nga gye bali abatono n'abasajja bagenda kugenderamu. Esebo tujja kuwako n'abaami naye ng'abakyala babaddewo naye bagenze naye bano abasigaddewo babadde basigaddewo abaami baabwe ne basigalawo okufuna ebintu ebyo. Esebo tweyanza nnyo chairman ngenda yogerako ne bamaama mufunye ebintu. Mama jangu ofunye ebintu. Salamu aleikum. Ogamba otya? Tuli bulungi. Mweyagala? Ekisibo kigamba kityo? Alhamdulillah kibadde kirungi nnyo. Mufunye ebintu? Alhamdulillah tufunye ebintu era barakallahu fiikum tweyanzizza nnyo tweyanzenge. Mama ofunye? Alhamdulillah. Hajati ogamba otya? Ngamba bulungi mugamba. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Obulamu bugamba otya? Obulamu bulungi. Kozi mu. Hajati ali UK yaŋŋambye mufune ebintu bino naye abakyala nga yagala abakyala mwekka naye temuwera. Abakyala babadde bagenzi basigadde batono naye abaliwo abatono abamu balina basajja baabwe bagenda bitwala. Kubanga teri musajja atalina mukazi ekitegeeza bigendeera mu bakazi waka naffe era tubitwala waka n'abasajja bajja kulyako. Kitegeera ebintu omukazi byaleese omusajja abirya nga lwaki tabirya nga bivudde ku muzikiti yalegedde nti nagenze kusaala ate alina okugamba obijjeewa olwokutaano mu kisiibo zaka. Lwaki ennaku zino basingo maatha beeyongedde? Basingo maaza beeyongedde abasajja bwavu basajja badduka abasajja tebagala labirira abakazi. Abasajja tebalabirira abakazi kyobola n'abakazi badduse ku kyeyokolerera abasajja. Tekitegeeza abakazi. Okay. Abasajja baba bubaka ki? Abasajja beddeko bagume basobole okubeera nga balabirira abakazi buli embeera emwegatta ababiri mumaane mugikwasaganya buli omu n'afuna. Tweyanza nnyo maama kwegatta. Chairman abantu abafuna ebintu bino bakakasa nti baba abasiraamu bo oba tobeekakasa? Abantu mbekakasa sebo be basiraamu baffe bonna bantu baffe nga bwe baliwo bonna bantu baffe. Ndowooza beetegereza bulungi abafuna tetwagala bakubedde abo bafiirize abatannafuna. Maama afunye yenna ndowooza yandibadde avaawo. Abafunye mubeere nga muvaawo n'abatafunye basobole okufuna omukisa ogwo. Kitwagala atwala ddabo. Chairman lwaki basingo maatha beeyongedde? Maama ng'amambo temukyayagala kugira buvunaanyizibwa kituufu? Si kituufu. Obuvunaanyizibwa tubutuukiriza lwakuba nti abakyala obugumiikiriza ennaku zino butono. Tebagumiikiriza bulungi. Ensonga lwaki? Kyava badduse ku kyeyo. Ensonga lwaki nti abantu badduse tebagumiikiriza. Gumiikiriza kyekizibu. Tebaagala gumiikiriza. Tweyanziza nnyo. Hajati ofunye ebintu byo?
kati bw'oba ofunye tubale twagala obeewo. Chairman marking abantu abatanafuna n'abafunye. Mama ofunye ebintu. Ajati ofunye ajati. Soko ojje twogereko naawe. Ogamba otya? Oli bulungi? Weeyagala? Salaamu alaykum. Ekisibo kigamba kityo. Mwebale kusiiba. Oli mufumbo oba? Oli mufumbo. Naye ng'ebintu ofunye obitwala wa oba toli mufumbo. Ajati lindako genda. Kamera zirina okukwata ebintu bya kamera. Ng'obitwalira ani? Twagambe wakambelayo nzeka. Okay. Tweyanziza nnyo mami. Ajati ofunye ebintu? Mfunye taata. Ogamba otya Ajati? Sirina bigambo. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Webale kusiiba. Alhamdulillah. Embeera eri. Tutya alhamdulillah. Biki byofunye? Mfunye sukaali, omuceere, kawunga. Okay. Waliwo Ajati ali eyo UK yaŋŋambye mbibaleetere. Abasiraamu baawana, abakadde baawana, abakyala, mosipesi abakyala. Owulira otya? Alhamdulillah, Allah amuddizeewo wajje. Era amwongere ebirungi n'obulamu. Bakwongera oba bikumala? Okunyongera? Ebibawo ne biriize ne banyongera ate ŋŋaana. Kandi katusooke tulabe we binaasigalawo nga tukola ki? Nga munyongerayo. Ngiro dda wali wabbali. Chairman ajja kukwongera akaveera ebinaaba bikyaliwo. Alhamdulillah. Chairman katwogereko n'abasajja. Baswaba assalamu alaykum. Muli mutya? Mweyagala? Swaba jangu. Ogamba otya swaba? Kati ebintu obitwala wa? Ebintu byakusiibula ng'ogaddewo nnyo. Nzigalawo bweto. Kyekiriwo? Weeyagala? Salaamu alaykum. Ekisibo kigamba kityo. Alhamdulillah. Waliwo Ajati yaŋŋambye mbaleetere ebintu bino mubeere nga mukola ki? Omuwa bubaka ki? Tunula mu kamera. Obubaka bwe mmuwa njagala Allah amuddizeewo amuwe ekisinga obulungi, amuwe ejjana, amuwe ne baraka. Ofunye kinaki? Ofunye sukaali, omuceere n'akawunga. Bakwongera oba bikumala? Alhamdulillah. Ejja kubba. Alhamdulillah. Webale nnyo webalire ddala. Swaba chairman wetegereze abafunye tebadda. Tusobole okulaba nga abalala abatannafuna nabo nga bafuna. Ekitegeeza. Muzeeyi gy'ofuna ebintu. Bano be balina okusooka okufuna. Ajati ono afunye? Tonafuna? Ono yafunye? Sebo, ono yafunye? Salaamu alaykum. Oli musiraamu? Ogamba otya? Guno omuzikiti baguyita batya? Masikiti? Darul Hidayah. Kakati gyebaleko. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi. Bweyagala? Osiiba? Tosiiba? Lwaki tosiiba? Oli lubuto. Gwe wetaaga okuwa ebintu. Ajati ono mumuwa ebintu. Ajati ono mumuwa sukaali, kawunga n'omuceere. Kuba tasiiba naye ali lubuto. Okay. Kale omukyala ali eyo UK yaŋŋambye babawa ebintu bino. Omuwaayo bubaka ki? Mwoyo bwakatino tumwebazizza nnyo okutuwa ku bintu. Kati omusajja takkube nga akusanze n'ebintu obijjeewa? Tasobola. Kale weebale nnyo, weebalire ddala, genda ewaka. Atannafuna gwe twagala wano. Chairman, abasiraamu bo baweddeyo mbizzeeyo? Abasiraamu bakyaliyo. Baliwa? Seka ono yowadde awa wano mu kitundu kino. Seka salaamu alaykum. Ogamba otya sheekh? Alhamdulillah. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ekisibo kigamba kitya? Alhamdulillah, kitambula bulungi. Tesiira buzibu alhamdulillah. Embeera eri etya? Embeera alhamdulillah nnungi. Waliwo Ajati yampadde ebintu ebyo ali Bungereza eyo n'aŋŋamba bireetera abasiraamu ba wano babeere nga bafuna okwokulya wadde katonotono. Alhamdulillah, asaba Allah ayongere okumusimulula, okumugaziyiza, okumuggulirawo emiryango gy'okusaasira kwe, ate abeere nga aggalawo emiryango gy'ebizibu gyonna. Era tusiima nnyo abantu ab'omutima ng'ogwo. So Allah abeere nga abongera kubeera abangi.
Seeka tweyanza nnyo tweyanze. Mbadde nsaba ogenda awo bakuwe ebintu byo. Bakuwe nawe ku bintu. Kitegeera. Seeka sigwa kulira omuzikiti guno. Wakulira ddaawa. Zenkulira ddaawa. Mu Kisaasi oba mu Kisaasi wakulira ddaawa. Ddaawa eno gimazeemu bbanga ki? Ddaawa ngimazeemu emyaka nga 32. Nasooka kubeera imaamu wano. N'olw'okusenguka n'embeera Kawanda nasobola kukulembera abasiraamu ng'ate ndi eri n'ensalawo kudda ku ddaawa nga nze imaamu yasookera ddala wano mu Kisaasi. Kisaasi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Seeka genda wali bakuwa ebintu. Seeka ono mumumpeera ebintu. Leeta akaveera. Seeka ono mumumpeera ebintu. Segede mumuteeremu sukaali. Seeka osinga kwagalamu ki? Muceere, kawunga, sukaali. Muceere ne sukaali. Omuteeremu neza sukaali. Kitegeera. Imaamu wa wano yafunye. Imaamu tannafuna. Jangu twale ebintu bya imaamu. Kati baba baweddeyo. Kati mukulembeze oyagala kawunga. Kimala. Kati kye tugenda okukola muggyeko ebya chairman, muggyeko ebyammwe, ebisigalawo mbitwale ewalala. Abasiraamu bammwe baba baweddeyo. Kambuuze Ajati. Seeka salaamu aleikum. Ogamba otya? Tutuleko wano twogere. Twogere. Ogamba otya? Tewali tabu. Ofunye ebintu. Manyole se kunkwata kamera. Ogamba otya? Tewali tabu alhamdulillah. Seeka oyina emyaka emeka? Nina emyaka 75. Bwani Seeka? Nze Ahmed Walugembe Lukuyege. Bakuzaala wa? Kigowa wali. Seeka ng'okyali. Wali. Ng'okyali gundi. Obanzala olengerawo. Bakuzadde wa? Kigowa buye. Gwe muzikiti. Masjidi bukotonde wano. Bantwala. Ofunye ku bintu. Nfunye ku bintu. Ekisiibo kigamba ki? Alhamdulillah rabbil alamin. Kiri bulungi. Embeera eri etya? Embeera nnungi. Eya COVID. Ewange sentafunayo muntu mulwadde owa COVID yenna. Kakati waliwo omukyala yaŋŋambye baleetere wano ku bintu mubeere nga mukola ki? Embeera owulira otya? Mpulidde essanyu nga mutuwaddeyo kufutaali. Mwebale nnyo mwebalire ddala alhamdulillah. Olina ku baana? Nina abaana. Babo baba kwongera oba bikumala? Ebintu ebyenfunyemu ate nange njagaliza ne bannange bafune. Ebyenfunyeko ate n'abatafunye nabo basobole okukola. Seeko olina omukyala? Nina omukyala Hajjati. Afunye? Hajjati ye asaalidde kyanja. Asaalidde kyanja? Kale. Ngenda kufunayo wali ebirala nkwongere. Alhamdulillah rabbil alamin. Otwalire ku mukyala. Neyanziza nnyo. Weebale nnyo weebale ddala. Amanya gose. Bampita Farouk. Weebale nnyo weebale. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Weebale nnyo. Chairman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyongera okwebaza omukyalo yatuwadde ebintu. Ate ne twebaza ne muganda waffe Faruku eyalowoozezza n'agamba nti omuzikiti gwe ogw'Ekisaasi kaguteekemu akantu. Era alhamdulillah abantu baffe basanyufu nnyo, basiimu nnyo olw'ekintu ekyo ekikoleddwa mu mwezi guno gwa Ramadan. Kubanga omukyalo oyo yasoose bamuyita Zuli oba Zuleha yasoose okuba nti agabula abantu mu kisiibo. N'olwekyo tumwebazizza nnyo era tusaba ayongere omutima ogwo ogw'obwa Sseruganda.